Oh yes, Kenzo Elisa Msuza made in Masaka yazalibwa enako z'omwezi 25 1989 oba yes 89 omusajja oyo wetwogerera ali mu myaka 3 plus avuddeyo neyebaza mama Rema Namakula okuvayo okwagaliza muwala we amanyikiddwa nga Amao Musuuza amazaalibwa amalungi. Avuddeyo n'agamba nti mami Amal webale kuba nti webale kubeera na mutima muzadde era webale kuba nti oyagala abawala abo bonna. Nkwenyumirizaamu bintu bingi byasobola okukola n'okuba nti oyamba mukyala mukulu amanyikiddwa nga Maya Musuuza nga balina Amao Musuuza era webale kuba nti obaguluminga n'okula n'omulaga omuzadde n'omulaga omukwano ng'omuzadde ddala. Bingi ebyagenda mu maaso nga tebinyuma naye ate oli mukyala wa ddala. Ngenda kuba nti nkwagala obulamu bwange bwonna era webale kuba nti oli mu bulamu bwaffe emirembe n'emirembe. Sejjusa kufuna sejjusa kuba nti wagenda wabula nsanyuka olw'okuba nti olinange ebbanga lyonna era nga nkwagala nnyo mama Rema Namakula. Kenzo avuddeyo neyebaza mama Rema Namakula era nga mpola mpola n'avaayo n'amusuutasuuta n'amuwaana nnyo ku mazaalibwa aga Amao Musuuza aga Maya Musuuza amazaalibwa ga Maya Musuuza ag'ekkumi era nga yabadde party after party kugana mazaalibwa analabiko ne mama Maya Musuuza Tracy nga naye waali atejjukira ne Tracy yasobola kuba nti agenda nava mu bulamu bwa Kenzo yasooka okutambulamu kwe kufuna Rema Namakula. Ye nkugambe ntya nkulentya ngenda kutuusako ebintu bingi olunaku lwa leero era ngenda kusaba ogere mu maaso n'okuba nti weekomera wano osubscribinga tonaba kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga webale nnyo webalire ddala nkusamu nnyo ekitiibwa. Big up on yourself there. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bampitantambi Jimso number 1 rich boy Maxud Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala. Highlights ezisooka ezitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Njagala kutegeeza nti President Museveni yavuddeyo n'akangula ku ddoboozi ng'agamba nti bonna abatta abantu bakkirizibwa kuba nti bawa bayiro ye oba osanyuka ki okubawa bayiro balina okuba nti bavumira mu kkomera. Bino nno biva ku ngeri y'okuba nti omusajja mukulu amanyikiddwa nga Muhammad Segirinya ne Muhammad Segirinya kugata alansewanyi na musajja wa bwino kuva oli Makindye bagenda maaso n'okuba nti bakwatibwa nga batebereza okuba nti bagenda maaso n'okuba nti bateekamu ekitta abantu obakuteekamu ensimbi mu kitta abantu ekigenda maaso e Masaka era nga wetwogerera abantu bano bali mu kkomera bali mu nkomyo yadde nga bayiro zigenda maaso n'okuba nti zikkirizibwa. Wano nno bannabyabufuzi abangi bavudde ne bakomplaininga nti nga Lwakashizi oba lwani waliwo omuvubuka oba mukodomi wa President Museveni yagenda maaso n'okuba nti akuba omuntu wali Kanyamunyo yagenda maaso n'okuba nti akuba wali omuntu esasi ku Garden City ne bamuta era nga ne bamusonyiwa nga bagamba nti lwaki abo babata abalala tebabata. Story empanvu nnyo asobola kuba nti gikuteekamu kubanga sibimanyi nnyo siri mulamuzi wabula zezo zimu ku highlights ezitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Naye ng'ate olunaku lwa leero nzikiriza nkutuuseko omusajja mukulu amanyikiddwa nga Elisa Kenzo Musuuza made in Masaka yazaalibwa ennaku z'omwezi 25 1989 omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti akola ebyafaayo mu industry ya Uganda ku Gata African Music Industry era nga isaawa zino yeri nambali moja wa Uganda wetujja mu music industry bali awo batatenkanya ebifo ne palaso bagenda maaso n'okuba nti bevuga speed. Kenzo mwalawe amanyikiddwa nga Amao Musuuza yabadde Kenzo mwalawe amanyikiddwa nga Maya Musuuza Princess Maya Musuuza yagenze mu maaso n'okuba nti aweza emyaka gy'obukulu 10 ejobukulu era nga akabaga akabadde wali ku Big Talent House Makindye. Kenzo yasobodde okuba nti aflying okuva mu Tanzania ajaguze amazaalibwa ga muwalawe ne musajja mukulu ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula ku Gata Tracy mama wa Maya Musuuza ne team Big Talent nalabeko Fik Love nga wali awo mpola mpola nga agenda maaso n'okuba nti akwasaganya era nga mu bifaananyi ebyo olaba mu Fik Love naye ng'ate olunaku lwa leero ensonga si za Kenzo kuba nti azaalibwa ajaguza wabula ge kuba nti obaali awo yavuddeyo n'asiima mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula. Rema Namakula recently yavaayo n'agamba nti kamama happy birthday nkimanyi nti wakuze ogenda maaso n'okuba nti okula era nga bingi bye tukusuubiramu maama webale kuba nti otuuka ku mazaalibwa go era nkusaba Mukama Katonda agenda maaso n'okuba nti akukulembera akukuume n'okuba nti obaoli awo akukuza bulungi ng'omukyala ow'eddembe. Maya Musuuza yavuddeyo n'azina amazina nga yakalaba message neva wa mama Rema Namakula era nga ne Kenzo teyalutumidde mwana. Kenzo yavuddeyo
nagamba nti webale nnyo Rema, webale nnyo kwagala baana bo, webale kwagala baana bange, webale kuba nti tewava mu bulamu bwaffe forever, webale kuba nti otukuuma era webale kuba nti otwagaliza birungi byerere. Nkimanyi bulungi nti watambula n'ogenda naye ng'ate ku mutima oli naffe era nga bingi by'okola ebitulaga nti obeera naffe. Sometimes ogenda n'oyita Maya Musuuza n'abeera ne Amawo Musuuza ne babeera bonna ne bakula bonna. Waba kusobola okuba nti olera Maya Musuuza n'akula nga tomusosodde paka ssaawa zino ogenda mu maaso n'okumulaga nti tolina buzibu na Maya Musuuza. Webale kuba nti twagaliza amazaalibwa amalungi era webale kuba nti Eva obeera mu mulamu bwaffe. Sikisuubira naye ogenda mu maaso n'okumprovinga wrong ku bintu byogenda mu maaso n'okuba nti okola. Kenzo ne Rema bayankana mu bubi nnyo era nga oboolyawo abantu abasinga baali balowooza nti basobola kuba nti babeera bonna n'okuba nti beeyagaliza ebirungi bonna, naye ng'ate kikulaga nti buli lukya Rema n'amakulu agenda mu maaso n'okuba nti abeera mu paati ya famire ya Kenzo era nga Kenzo musanyufu ddala. Awo nno bwe ŋŋambira ba step mama naawe omukyala ali eyo nti yes omukyala byayawukana ne bawo tebuba bulabe. Abakyala abasinga obungi bwe batambula mu maaso bwe bagenda mu maaso n'okuba nti batambula ne bava mu bulamu bw'abantu bateekawo embeera n'okuba nti boolyawo bateekawo obukwakulizi obuyitirivu ennyo nga temusobola kuba nti mukwatagana, naye ng'ate Rema agenda mu maaso n'okuba nti alaga abantu abasinga obungi nti ye mukyala wa njawulo, ye mukyala muzadde ddala, abaana ba bbaawe baba baana be ate nga n'abaana be baba ba bbaawe. We twogera Rema yagenze mu maaso n'okuba nti akola ebintu bingi. Awa Maya Musuuza yasobola okuba nti amugulira ebintu bingi ku birthday era basobola okuba nti bajaguza amazaalibwa gano bonna mpola mpola ne Maya Musuuza. Ate nga Maya Musuuza oboolyawo yazaalibwa muwala amanyikiddwa nga Tracy yasooka okubeera girlfriend wa Edisa Musuuza Kenzo gwe yasooka okuba nti abeera naye ebbanga eryasooka. Tracy naye yeebaziza Rema okuba nti oboolyawo afaayo okuba nti abaana bakula nga tebesosodde n'okweyawulamu era nga oyinza okulowooza nti Maya Musuuza ne Amawo Musuuza bazaalibwa maama omu kubanga omukwano gwe balina gwa ddala buli omu tabula ku birthday za munne era nga buli omu tabula mu memories za munne. Eva ebiseera ebisinga babeera bonna. Kenzo Musuuza yagenze mu maaso n'okuba nti akola pate ey'enjawulo era nga amazaalibwa gano gabadde so colorful nti Rema yasobola okuba nti naye ateekawo amaanyi n'ateekamu ebirungo bingi n'asobola okuba nti oboolyawo abaana bagenda mu maaso n'okuba nti bakuza pate eno. Ebiseera ebisinga Rema babadde bagamba nga wali n'empisa embi naye bagamba never judge a book by its cover. Tojajinganga muntu by'owulidde mu mawulire wabula funa time osobola okuba nti omwetegereza mu ki byakola, osobola okumanya nti biki byakola n'omukyala ddala olwano ogenda mu maaso n'okuba nti ojajinga. Otherwise mpola mpola ebintu tebiba birungi kuba nti ojajingira abantu ku maaso, ojajinga abantu ku bikolwa byabwe mpola mpola. Rema so far scorinze nnyo era nga Kenzo agambye nti yes oli wakabi oli waddala nkwagala nnyo Eva olibirawo mu bulamu bwaffe mpola mpola. Bamuyita Rema ne Kenzo Musuuza bayawukana naye ng'ate abaana bagenda mu maaso n'okuba nti babagatta Eva. Webale kuba nti otambula nange amanye ndiboozi bampita Ntambi Jim so number 1 Kiboya Maxud Junior made in Uganda. Webale kubeera nti otambula naffe Eva. Bye bye for now. Yes. Maya, it's your birthday. We're going to count from 10 to 1. Then who's going to count? Me. Okay, Mali, Hashim, and Tim. Start from 10 downwards. 1, 2, 3, we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Maya. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Maya. Hey, happy birthday, dear Maya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, dear Maya. It's also Malaika's birthday. Hey, Malaika, birthday to you. Happy birthday to you. Hey. Happy birthday, dear Malaika. Happy birthday to you. Somebody, 1, 2, 3, go! Happy birthday, dear Malaika. Happy birthday, dear Malaika. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, dear Malaika.
Babu.